Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kulamusako yonna gy'osinzira okutulaba ali ku mukuto gwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate n'awali emitala y'amayanja webale kubanga ate otugoberera olunaku olwaleero bino bisesa gavumenti y'eggwanga Uganda eyisizza ate nga gino ligenda kubeera tteeka nti buli Lw'Amukaga Olusembayo mu mwezi okwetoloola eggwanga lyonna okuva ssaawa emu ey'okumakya okutuukira ddala ssaawa 4 ez'okumakya buli muntu agenda kwenyigira mu kulongoosa ekitundu kye bulungi bwansi bulinga bulungi bwansi naye kino kigenda kubeera by force nga ogaana bakusiba buli muntu buli Lw'Amukaga ku makya ssaawa emu paka ssaawa 4 teri motoka kutambula teri wabigere kutambula teri kagaali teri pikipiki byonna bigenda kuyimirira mbu for 3 hours buli Lw'Amukaga Olusembayo mu mwezi ate nga bagenda tandika n'Olwomukaga luno si enkya I think lwe Lusembayo kuba mu kigenda tandikira mu kibuga Kampala naye ate mu Gw'omunaana kigenda kuba nga kyetooloola eggwanga lyonna akati bannaffe aba Seventh Day bayombye bagambye tekisoboka kubanga tubeera mu sabbiiti tulina okukwata sabbaato kakati ffe mutukeeze mu kukiriininga kisoboka kitya omuseveni ku sabbiiti no ye tasaaga simanyi ba gavumenti egenda kikola etya oba etya simanyi naye omuseveni agambye takwata lweyo talonda kasasiro nga sabbiiti etuuse oba bo banaalongosanga Sande oba banaakeranga ku Mande oba ku Saturday olw'eggulo zimanyi kati oba banaabaawula batya kubanga naatayagala okulongosa jagande Museveni side kale leka nkuwe maama Nabbanja nga nnyonnyola ate ku kiriwo kino si kipya kubanga mu Kigali Rwanda bakikola era kyovola nti Rwanda kyekimu ku bibuga ebisinga okubeera ebiyonjo ddala okuba okwetooloola ensi yonna. Kansooke ne bannaffe abalya school fees nga babannyonnyola nga bwe kigenda okuba nga ate kitambulira ddala buli Lw'Amukaga. Kaakati oyagala toyagala ogenda kulongoosa keetonye kagwake. The Uganda Police and security agencies are deployed on roads to enforce total compliance. Okitegeera wale yagambye kaneebake paka 6 ku Lw'Omukaga mbuye kayeebake paka saa 6 ne Land Road gyali akakase nti yeebale kuzimba. Kankuwe maama Nabbanja. Tewali motoka kutambula okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 4 tewali pikipiki tewali gaali tewali duuka kugulawo tewali business. Ffe tugamba nti leka Uganda eggalewo tuli ffenna tugamba Uganda eggalewo tusobole okweyonja tutangire ebirwadde binamutta ebibadde bita abantu baffe Uganda bonna nti kaakati tusimbudde tetukyadda mabega era cabinet ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omunaana yasalawo 2025 kino tuludde nga tukikola tubadde tufumba okutuusa olwaleero lwe tujjudde era cabinet eno yagikubiriza yali president mwenyini ne tusalawo nti ekisinga ssaawa zino kuli kulaba nga tufuna olunaku lumu Olw'Omukaga Olusemba mu mwezi ate kino kiragiro teri kulanga kulala era tugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 kwe kwosa enkya lujja kuba Lw'Amukaga era agenda okukulira omukolo guno ye Vice President wa Uganda omukyala Jessica Alupo. Tujja kubeera awo Kiti Zone Kisenyi 3 Parish wano mu Kampala mu kibuga wakati tujja tandika ssaawa emu ey'okumakya era ffenna tukwirizibwa okulaba nga tuwerekerako mu Vice President bannaddiini ebitongole bya nakyewa n'abantu ba bulijjo ffenna tugenda awo
tulabe nga tutandika ate ne mu district zonna okwetoolola Uganda tujja kwagala okulaba ng'abakulembeze mu district zonna okuviira ku LC1 LC2 LC3 awo njogeramu n'abalala LC5 ba RDC nga bakola ekintu kyekimu okuva olwaleero okutuuka ku Lw'Omukaaga twagala nammwe mutumbize sound mukole ki tumbiza sound muwanike ebbango yes mutumbize sound abantu bonna bategeere nti tusimbudde omanyi tuli mu mulembe gwa digital ate ministry ya local government mwalabye nti permanent secretary Mulamba ali wano mukulu Balamu twabadde naye ku Zoom wedda tuli naye ali eyo Koboko naye kati omulimu gwabwe gusinga kulaba nga bakwanaganya ebitongole byabwe ebya local government naddala local government mu bitundu byonna ate n'okulaba nga bakola okukunga okw'abantu ababulijjo ate n'okukunga okulaba nti kino tukisosowaza n'okulaba bitundu ki bye tugenda okulongoosa ogwo gwa Beni kumumanya aba internal affairs enforcement mwamuulidde deputy IGP bwe yayogedde olaba permanent secretary Mulamba wuuyo general Musanyufu mumumanyi mumutunuzeemu kamera general Musanyufu waali n'ebitongole byonna ebya security ate ne MK kinaakirimu kigenda kutambula byampaka era tugamba nti omuntu anaagezaako okuzanyazanya waliwo bano aga nti kano kalya kano tekalya kasita onoogezaako okugaana bye twogedde ojja kuba ogudde mu nsobi ey'amaanyi ffe mu bakatuliki bakiyita saakiririgo. Our purpose there will be just to hand a few of us who may, not comply with, who may deviate from this very important program. So we have the capacity. On that day, ensure you go, you do your part. Also, you should know on our side, this program is very good because it enhances our community policing. What we note is that even neighbors these days don't know themselves. And when it comes to policing crime, it becomes difficult. Now that we are going to work together in a community, each one of us begins to understand and know ourselves. And in that way, even crime will reduce. They announced these early hours of the day to enable people be able to carry out their activities later on that Saturday. But secondly, we are not meant to offend the beliefs and the ethos of any Ugandan. But I also wanted to ask, do SDAs fall sick on Saturday? What happens? If they fall sick, God forbid. Just hold on, I am answering. And if I can quote the words of Jesus, there is where he said, if your cow falls in a pit on Sabbath. Yes, I am also a religious person. So, really our appeal would be to the extent possible, let's all participate with the rest of Ugandans, to the extent possible. But we do respect the religious beliefs of everybody, and I'm sure you as your SDA, you will find a way of how. What I know, the SDA faith is very strong on fighting diseases and on preventive health. So you will find a way of how to integrate with the rest of the population without offending your beliefs. I would want to leave it at that. Kale banafu abalya school fees ndowooza mama Nabanja owulidde nga akunnyonnyola ebigendererwa. Akati kino kintu bakiteesaako myaka myaka ng'etaano emabega era kigenda kubeera nga kitongozebwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu 2026 okusinziira mu Kisenyi. Kitundu bakita Kisi zone
Kampala. Kale kino kigendereddwamu okutumbula ki bw'obuyonjo bw'abantu abasinga bali mu malwaliro ogenda okubaliriramu n'okunoonyereza ki ekibalwaza nga bajama babbaluwa ng'obujama bubasusseeko. Kakati gavumenti etaddewo buli mwezi olunaku lumu. Katusabe nti kijja kuba nga ate kikolebwa. Omanye ebya Uganda amateeka tugalina amalungi ennyo n'ag'okumansa kasasiro oyo naye tegakola. Kati kino katusabe nti bayagala ne GNMK kirimu, katusabe nti kinaakola. Kuba Uganda nomwaka gunaggwerako ng'ate kati nga abasirikale bakikozesa kulya ssente. Nzaakubuulira nga bakusanga oli bibyo nga bakukwata. Okitegera kakati wali abakola Saturday ng'alina kera ku makya. Simanyi ne kumanya kuba kuva ssaawa emu mmotoka teri kutambula paka 4. Simanyi oba bagenda kikola batya. Simanyi n'ezo 3 hours nga nnyingi ate sibalega miwaanaawa nti weekusangira kuba ssaawa 4 eyo weekusangira w'okolerera ki bulungi bwansi. Ndowooza simanyi abakulu ndowooza ebyo byonna babirowoozezzaako. Sectors endala nga aba 7th Day kubanga ate bo Saturday bakeera ku kanisa kusaba n'abantu abalala. Kakati emergency waliwo ababa nga bafa mmotoka teri kutambula. Kimanyi tusabe nti kiveemu ebibala ebirungi, otherwise ate kiyinza ovaamu disadvantages abamu kikozesa obubi. Abanoonya ebyabwe bayinza okukikozesa obubi nga kizze lwa bulungi ate ne kikomekeza nga kikozesezza ate bayitirivu. Kakati okusinziira ku ministry ey'ebyobulamu egamba nti almost abantu ebitundu 75 ku ndwadde eziruma bannayuganda buziva ku bujama bwennyini obuwedde emirimu. Abaleka amazzi nga gali awo galagamye, okitegeera. Ate malaria n'asooka aluma abo ne typhoid ne diarrhea, ate ndowooza n'amalwaliro nago ne geenogera ku ssente. Kakati oba ministry ne gavumenti esitukiddemu ate ng'eyatega ogw'enkwale agende ateetaase bannayuganda. Kati bagambye a clean Uganda is everyone's responsibility. Nti Uganda emasaamasa buvunaanyizibwa bwa buli ssekinnoomu. Uganda okuba nga ate emasaamasa. Kakati mwe abatalya school fees ekambawe Prime Minister ng'abatemeratemera mu nsonga ezo. Of every citizen to create and protect a clean and a healthy environment, and that every Ugandan has the right to a clean and healthy environment. The government of Uganda is therefore pleased to announce the commencement of the implementation of the National Cleaning Days Initiative, a national program approved by Cabinet under Minute number 246 CT 2025 during the Cabinet meeting held in Entebbe on 11th August 2025 under the chair of His Excellency the President. The National Cleaning Days Initiative runs under the slogan, "A clean Uganda is everybody's responsibility." The initiative establishes the last Saturday of every month from 7 a.m. to 10 a.m. as a National Cleaning Day, during which all Ugandans are expected to participate in community cleaning activities. This supersedes the earlier communication of 8 a.m. to 10 a.m. During this period, all members of the public are expected to participate in organized community cleaning activities within their neighborhoods, including cleaning markets, schools, health facilities, places of worship, roads, drainage channels, and other public places. The initiative adopts a whole of government
and a whole of society approach, bringing together ministries, departments and agencies, local governments, cultural and religious institutions, the private sector, civil society organizations, development partners, all persons residing in Uganda, and all citizens in a coordinated effort to build a cleaner, healthier, more productive, and environmentally sustainable Uganda. Let me talk about the launch of the National Cleaning Days. Her Excellency the Vice President will officially launch this initiative on behalf of His Excellency the President on Saturday, 25th July 2026 at Tikiti Zone, Kisenyi 3 Parish, Kampala Central Division, starting at 7 a.m. The Vice President will participate in inaugural cleaning activities together with other government leaders, religious and cultural leaders, and members of the general public. Unnecessary movements of persons and vehicles is strictly prohibited during the 3 hours of cleaning activities. Exemptions will only be made for genuine emergencies and essential vehicles such as ambulances, fire and rescue services, and security operations. I urge all motorists, businesses, and members of the general public to plan accordingly. For 3 hours, let Uganda stop and clean. I repeat, for 3 hours, let Uganda stop and clean. During this time, all businesses shall remain closed. I call upon leaders at all levels to lead by example and actively mobilize the population to participate. In particular, I direct the LOC 1, LOC 2, LOC 3 chairpersons, parish chiefs, and LOC 5 chairpersons to mobilize the population and identify critical areas for cleaning. The National Cleaning Days initiative does not replace our daily responsibility to maintain cleanliness in our homes and the whole environment. Rather, it provides a regular opportunity for collective action to address sanitation challenges and promote lasting behavior change. The success of this initiative requires coordination or coordinated action at all levels, guided by newly issued implementation guidelines. His Excellency the President will be the overall lead champion. I repeat, His Excellency the President will be the overall lead champion. The Office of the Prime Minister shall be or shall provide overall policy oversight, coordination, and strategic leadership. The Office of the President, particularly the RDCs, shall support political mobilization and compliance at all levels. The Minister of Health shall serve as the technical lead for sanitation guidance and monitoring public health outcomes. The Minister of ICT and National Guidance shall drive mass mobilization and public awareness through the media and digital platforms. The Minister of Local Government, together with local government leaders, shall coordinate community mobilization, identification of priority areas for cleaning, manage waste collection and disposal, and enforce sanitation bylaws within their respective jurisdictions. The Minister of Internal Affairs, the Uganda Police Force, working with other security agencies, will enforce adherence to this initiative strictly and consistently. Participating in the National Cleaning Days initiative is a civic responsibility and is not optional. Any person who fails to comply with lawful public health notices creates or maintains a public nuisance
illegally dumps or improperly disposes of waste, or obstructs public health officials or any other authorized officer in the execution of their duties, violates the National Cleaning Days implementation guidelines without lawful exemption, shall be liable to enforcement action in accordance with the Public Health Act, the Local Government Act, the National Environment Act, applicable local government authority bylaws and ordinances, and other relevant laws. In conclusion, fellow Ugandans, a clean Uganda cannot be achieved by government alone. It requires commitment of every citizen. Let us embrace this initiative and make responsible waste management a lasting national culture. Together, let us build a cleaner, healthier, and more productive and prosperous Uganda for God and my country. I thank you. Kale nsuubira Ssaabaminisita omuwulidde bulungi nnyo Nabbanja. Kakati ekyo kye bayise Uganda launches mandatory cleaning day. Uganda etongozza okukola ki? Okulongoosa olunaku olw'okulongoosa olw'obuwaze. Si byakugamba bwe nnaayagala byakiwaze, olina okuba ng'olongoosa. Simanyi abali mu bikomera byabwe, simanyi ekintu kino bagenda kikwatira kira kibeere equal, baleme kuba nga ate banyigiriza abangala. Simanyi kubanga nza okumegeza nga waliwo ate abalamu nga bo tebenyigidde mu kintu ekyo. Naye nga kyo kirungi by the way. Abantu abamu baliirezi kankube omuntu asoosula naye nga wali wafumbira agazigali ani nga tafaayo, okitegeera. So if it has come for good, let us embrace it. Kuba nti kirina okukolebwa in a very professional way. Nti bano abakuumi b'eddembe bagenda okuba nga ate baenforcinga ate amateeka ago. Baleme kufuna nti kakati tufunye we tuliira. Bakusanga ssaawa 4 n'eddakiika 3 nti olongooseza nti tetukulabyeko, jangu. Leetayo 2 ogende, okitegeera. Kubanga kakati kugenda kubeera muki? Genda kubeera ate musango. Kuba tetumanyi fayini eri etya, bakusiba bbanga ki, tetubimanyi. Ssaabaminisita teyatunnyonnyodde Maama Robinah Nabbanja. Kubanga oyagala toyagala waliwo abagenda omenya amateeka. Ekyo kyo kisuubire. Naye kati tebamanyi oba bamusibirawa, bamusiba bbanga ki, baba bamuvunaana musango ki, ye ate fayini ebeera etya. Kitegere kuba mulimu abagagga batagenda bikolayo. Kati kino kigenda kukosa bawejjere. Bali bambuto tebagenda kukosebwa nnyo. Naye nga this is a very good initiative. Ffe bennyini ffe abalina okwekuumira eggwanga nga liyonjo. Bayise n'etteeka kubanga olaba takisi ziyita. Omuntu n'ali omusooli n'akasuka ekikongoliro oba otambula ne kikubba mu mutwe. Takisi ng'egenze n'owulira ekikongoliro tuuloga ate kiki. Oli ayisiza mu ddinisa n'akubba engolo y'ekikongoliro. Obuveera, obucupa, okitegeera. Singa bayisa etteeka nti omuntu yenna n'asuula akacupa, kamera n'emulaba, emmotoka eyo mwali kamera ndowooza babeerako. Kati ng'ekigali muba temunaanavugako distance nga babayimiriza mukyuke muddeyo mulonde akacupa kamu. Ate it is uniform nti n'abatuuze bennyini beekolamu omulimu w'okikola bayinza n'okwekukwana ne oba okuyita ab'ebitongole by'okwerinda. Yagala wano mu ggwanga Uganda mateeka gakola ne waliwo abalala nga tegabakolako, okitegedde, nga bo bagamenya nga we baagala. Kati kino ekya cleaning katusuubire nti tekigenda kuba nga kyawula
abaana n'ebyana. So gega mawulire agafuutuka wali mu ministry ate ey'obulamu n'okuva wali mu gavumenti ey'eggwanga Uganda nga tesaba minisita Robina Nabbanja Safiri yeyabadde ate ayisa ate oba alonkinga ekintu ekyo olunaku olw'ejjo akakitandika nkya Lw'Amukaga nga kigenda kubeera nga kitongozebwa wano mu Kisenyi mu zooni gye bayita Kisi mu Kampala e Uganda. Ate omwezi ogujja kiryoke kisaasaane okwetooloola eggwanga lyonna. There is still hope weeri okubanga ate ekubuulira byonna ebigenda mu maaso. Weekumire kuno gwe asooka okumanya ate n'abalala ne bagoberera. Kale Mukama tukwebaza ate twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo gwatanalokoka gwe gamba Yesu bali bagenda kirininga biki makubo nguudo kati gwe ate weetaaga omutima okubanga ate ogutukirininga ajja atuule Mukama waffe. Gamba Yesu kwebaza obulamu bwange mbukuwa obeere omulokozi era Mukama waabwo saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ndowooza kanetwolemu katono agamawulire nago ogafunye era enkya zunga ng'okimanyi. Kankomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.